Okay, anko owekisododo. Ndiye no mu State Lodge. Kabale. Enkudi president. Nange ndi mu State Lodge. Sisuze nga bayimbi balala. Akagambo state kefaananyirizaako. Ewajjajja mwami kitege bwe kiva State Lodge kiva mu kigambo State House. Egwe embeera togiraba environment. Essebo saasuze mu toys ziri. Abatambuze ze basulamu nga bagenda e Rwanda. Nasuzeeko mu kifo ekyenjawulo. Yaman. Bulungi. Bulungi lwakubanga mulimu baamazi. Abaagala okuteekateekawo ebintu ebyo eby'obutayagaliza. Tebagenda kukyuka, tetukyabagamba mbu mukomye obutayagaliza. Tebaagaliza kuva ku mulundi kuli mpaka ne leero. Naye Mukama Katonda abakubye omuggo. Obalaba bwe bagenze nga bakula baavu. Ate bagenda kwavuwala. Otegeera? Tebagenda kweyagalira mbukadde bwabwe. Olw'ebintu bye bazze bakola, ebintu bikulondoola paka lwa mutima mubi. Tubagamba. Ffe waffe Masaka waliwo kye tuyita sheya. Sheyalingako naani? Ne munno. Bye nagamba oyo Kenzo. Ne mugamba kakati nze nzize. Otegeera? Bebe kulu yakutte wali gwe kwata wano. Era n'akikola. Otegeera? Kubanga ffe tukkiririza mu mbeera ey'obumu. Ey'okuyamba ku baganda bo. Tetuli wano tusaba buyambi buli omu alina. Ne twogera mu mbeera y'ekisajja kikulu ey'okunoonya ssente. Sajja bonno babotolere. Tugenda bwe tuba tuve waka tugamba abakazi tugenze mu mirimo. Ngenze kusisinkana Blaze mama Farid nagamba wayi omundabira abantu twabayanjulayo dambaana baffe nga bakojja b'abaana. Otegeera bakazi baffero babasanze ne bava ne mamotoka ne babafukamiza wansi ku ttaka. Mukazi wongo olina ekifaananyi kye wamusiigira eri gumazi nti ako kaboyi kaddala oba guboyi gwa ddala. Otegeera mukazi ono obeera nga wamuteekamu ekyo n'omugamba nti oyo nno kojja w'abaana. Mwe muli bakojja b'abaana ki? Ng'ekifaananyi kye mutusiigira nti olwaleero bwe tufa omwana ffe temusobola namuweerayo yadde ettaamu ebbiri. Kye kifaananyi kye batusiigira. Era kyovala nakubye ettooki ne ŋŋamba bano abantu bantu ki? We navudde n'okuyomba tewategedde. Ne ŋŋamba bano bantu ki? Kafeero bwe yafa Nisaaki yakwata abaana be. Abaana ba Kafeero n'abaweererayo. Famire ezisinga bwe babeera ne family friend, munnaffe yalinga musuubuzi munnaffe. Lwaki abaana be babonaabona? Yaliwo bambi ng'asobola okuweerera abaana be. Naye n'afa abaana be n'abaleka nga tebannamala kusoma. Buli omu n'akwatako akaana kamu. Naye gwe omanyi bakojja be tulina Mbidongo. Oyinza n'okufa ne batakuziikirako. Bakojja b'abaana abo. Otegeera twabayanjula eri abaana baffe. Abaana baffe ne tubagamba nti abo mubabuuza nga mubawanga ekitiibwa. Naye otuuka n'ogamba nti abaana nabanjulira ki? Twogera ku bintu by'okufuna. Bano gwe bw'ogenda ewa Kenzo ne bakubotolera n'ogenda n'oggusa. Gwe bano n'oyagala obeere nabo Makindye ng'obavimba buvimbi. Obanyumiza mbozi za sawuna abantu obalaga obavimba buvimbi obamiima bumiimi. Gw'omiima bumiimi bino olinga mpisi. Buli kadde omiima bumiimi. Otegeera? Gwe nga Kenzo bakubotolera. Otegeera? Botolera banno. Otegeera? N'obeerawo ng'oli musajja mukulu kankubuulireyo ekintu kimu. Era nze Kenzo namugamba ekintu kimu. Ne mugamba Kenzo oyinza okuba olina obunafu bwo, buli muntu alina obunafu bwo. Ne mugamba naye Kenzo Katonda yakuwa ekirabo kimu kyakukwata ssimu. Kyakukwata ki? Kenzo akwata essimu kye kisooka okulaga obuvunaanyizibwa bw'omuntu. Bw'omukubira essimu n'atakwata akola ki? Akuddira. Otegeera? Nze buli muntu njogera obulungi bwe. Otegeera? N'ogamba nti ekyo ekirungi akirina. Otegeera? N'omanya nti Bebe Kulu alina ekirungi kye. Ayagaliza abantu bonna bakole ki? Babeeremu n'akantu. Naye n'osanga abayimbi buli kadde n'abeera ng'ayagala bamutiitiibye nti w'amaanyi, wa kitalo. Yes, byonna ebimuli tubikuwadde. Naye ffe tulaba ffe ng'abasajja abakulu embavuyo tetugiraba. Gwe n'obeerawo nga weeteerawo obulamu abantu obw'okuyita akayaayaako. Akasajja ako akayaayaako kweganga oli mbulamu obwo ekiyaaya ekyo. Kweganga walema okwambala ekitiibwa. Ne bagamba mukubire ku gundi.
weewalanga nnyo obulamu bw'ensi eno okubeeranga abantu bonna buli lwe baba banoonya obwetaavu obanga basobereddwa ng'essimu y'abantu tebasobola jjo kubako n'obamalira ekyetaago. Omuntu n'anoonyanoonya masimu ng'alina kkubira bebekuulu, omuntu n'anoonyanoonya masimu ng'alina kkubira bakenzo. Mwe temulina migaso mulyawo, gweterawo embeera y'okubeera akayayeyaye mbw'omuyaaye ebiyayeyaaye. Otegeera nga mu bulamu bw'ensi eno nga teri muntu yali avuddeyo n'akuweera bujulizi. Twagala ebintu ebizito ebijja mu kitiibwa kyabwe nti bamalidde ku bantu ebintu nti olaba gundi oyo nti oyo yammalira kino. Otegeera mugende n'okufa nga tuwulira nti mukutuse nga tetwambala ngatto. Ekisinga okunnuma ffe tubadde bagumiikiriza gye bali ebitiibwa ne tubibawa mu ngeri esaana ne bye tetujja kwogera ku kamera ne tubeera beetuwaze gye bali. Naye bwe batuuka okugenda ewa Museveni lwaki toyita ku banno? Nyanja tekalira, yita abantu bonna bagende balabe Museveni. Bw'amala okukulaba omugani naye jjajja sazzenzekka nazeena bano bakapere bange oyo bamuyita gundi abantu beeyanjule. State House ebeeramu abantu. Otegeera osanga waliwo anaakuba muzeeyo akaama kyonna omulaba muzzukulu wa Nkizo ayimbye n'okuyimba n'akyamula n'abawagizi bo. Naye obusajja bwe bufunye appointment ewa Museveni, ebivubuka bwe bifunye appointment ewa Museveni ne bidduka ng'ebigenda mu ssabo. Otegeera bye bikugamba kyawagana n'egundi tokwatagana ne Kenzo ate bwe bimala nga kikulaga nti ate kyo bibonga naye bikutomeza omusajja munnamasaka munno mwawukane. Namuganza emyaka ejange gye ndimu nkuze temuntabula n'abantu nze bwe ndifiirwa bandi be ndibikira. Otegeera wano bwe nalina embaga nakubira bukubizi Kenzo ne mubuuza oliyo nangamba jangu wano kwa Ningitoni Road namusangayo mukalina waggulu ne Nyamutoolo ne mugaga gwo omukolo gusembedde nkimanyi tojja kgenda kakati onkoze otya? Nangamba kakati ate kyetaagisa. Kenzo n'anyiiga nanga lwate wangamba ku mukolo kubanza tebantwala serious. Kenzo yanyiiga nanga lwaki tewangamba ku mukolo before. Ne mugamba musuuza nze saagala kusumbuwa nangamba niyikwata. Otegeera kali buli saabu kubira obusajja bwenjogerako kwane bona kubira kamazi obwo bufala ebyo bifala tebirina nsonga gye biyinza kuwa kijja kugamba kisinike ebinnyo ku ssimu olimbwetaavu kikufuule bizi olimbwetaavu. Sajja namukubira nanga lwaki tewangamba mukolo bukyali. Sajja nakwata ekye akabaasa nanga wayi omukolo gukutambulire bulungi. Kitubagamba mwagadde nje ebitiibwa abantu okuba praisinga abantu bawana yes naye bye mukola tebiri mbuzito bwammwe bye mukoze okubanga abantu bakyabayita akayaaya ako ekiyaaya ekyo tewali muntu gwe wali obotoledde. Obeera naffe mbulamu bwa bulijjo ne tukulaga emitawaana gyaffe n'ebizibu byaffe obimanyi ennyumba tezinnaggwa ffe tetulagwambako nti tuwa amamotoka tugalina twogera mu nkola ya kisajja kikulu kutuwa bintu bya kikulu kati bintu bya kikulu. Otegeera bintu bya kikulu tetunakusaba ssente z'emmotoka tulina ne ssente tulinamu naye tukugamba bw'oba ogende wa Musabba big boss number 1 abantu batwale takalira nyanja buli omu asenako ne gasigalawo. Lwaki gwe oyagala okusena wekka ng'ofuna obudde obunkubira twote sawuna ng'ofuna obudde obunkubira ondage ensolo ku Instagram mbweyo Nigeria njikuweemu afuna obudde obunkubira oyo mazi nangamba eyo ensolo Nigeria ku Instagram njikuweemu ng'ofuna obudde obunkubira obuŋŋamba ebyo. Nze bwe mba n'abagagga bange nga sibakomya mu paakingi nze mbadde ne Baba Amini ebbanga lyonna muganda wange bw'ajja n'akoma mu paakingi eri mugamba baba balindako. Okimanyi Baba Amini waliwo bakyali bange 3. Otegeera Baba Amini najja n'akwatayo 10 miliyoni abantu bonna n'abata n'akuwa kyenkanyi nange muganda we n'ampa kyenkanyi ne mukazi wo n'abawa kyenkanyi. Gwe lwaki tombotolera? Lwaki tombotolerayo mbotolerayo nze nga nkubotolera? Kiki kye bazimba mu society nti abantu ababi be balina okubeera mu nsi ffe ab'emitima emirungi tulina kuviiramu awo. So
ekyo abalwanyi b'entalo babadde babiteeka mu Musuuza. Ffe ng'ab'e Masaka bwe tuba n'ensonga zaffe ze Musuuza nnyina ennamba ye bwe mba naamujjonkera ku WhatsApp ngenda ku WhatsApp neeteekako recording ne mugamba wano era sente za Federation bwe zajja abantu bonna balya sente oyo Kenzo lwakuba asirika era namugaye kookirabe abantu bonna bewawaamu kati bakulaga mazzi. Kenzo lwalijja ekitabo ky'ebivubuka bye yawa ssente ebyo ebivubuka kati ebimujjonkera yabiwa ssente byalya. Fe twafunayo ke twafuna naye tekaali kangi naye bye yawa ennyingi be bali eri abamutuntuuza byemazzi tebyogera ne mugaa Kenzo olabye abantu bewalabawo tebaakulabawo fe baganda bo otulabye omwoyo gw'abannabuddu bwe gukomyewo fe weetuli wano mu mbeera yonna oba balina ebizibu byabwe nze seetaba mu ntalo z'abagagga buli lwe weetaba mu ntalo z'abagagga ng'oli mwavu byafekitinga ggwe fe tukolagana n'abantu kisajja kikulu tojja bigambo wa Kenzo ate kubitwala eri beera neutral otegedde gwe beera neutral ne be nabadde ŋŋambako akagatto k'abatuuse mulekeraawo tunyumizanga emboozi za sawuna emboozi y'ekiwala kino nakizina ku TikTok kirina amabi nakye ku Instagram. Lwaki bw'oba ogende wa muzeeyi Museveni okufuna ffe tutuyita tuyite naffe tukulembere kale naffe batusuubize nti omwaka ogujja sireero naye gwe bw'oba ogenda okufuna n'obanga agenda mu ssabo okitegeera n'obanga agenda okuloga bakumye emitima egyo emibi tubakooye ffe abaana baffe tebagenda bayita baakojja nga beeyisa batyo ne bikyalanga ewuwo mukazi wo naafukamira mwe bamazi muli wase okubafukamirira mama Faridi muli wase mmwe abali bakyaddeko ewange beemanyi omukazi naakuba amavivi ku ttaka amanyi alina omukubira essimu noga owaaye ndiko n'egundi amanyi olina ekisajja kino omunyumya ebintu by'ekikulu kumbe kimazi kikulaga muwala gwe mbwako nakalya nakamala mbwako nakamala ako nakamala omukazi naddeyo naakubuuzanga n'emboozi gy'omunyumiza ebbanga lyonna akuwulira obeera n'ekivubuka tekiggattangako kikunyumiza nosense. Nabadde mbagambako ne baya emyaka gye tulimu tukuze tubakoye n'obbakoowa bwe mutulaba baka stage musembereyo abafu baziike bafu bannaabwe ne bwe tufiirwanga temujjanga tetujja babikira kubanga awo we bakituusiza Blaze yaman kiye muganda wange.